Okusinziira ku Dr. Umar Kakumba ng'ono yavunaanyizibwa ku by'emisomo mu ttendekero lya Makerere, abayizi abadde mu mwaka gwabwe ogw'akamalirizo ng'abadde basoma ebyobulamu ssaako n'obusawo be bagenda okuddamu okusoma. Abayizi abaali babuzaayo wiiki 6 gwokka 7 so bbanga si ddene nnyo lye bajja okubeera nga bali Makerere. Kinene nnyo bajja kubeerayo ndowooza wiiki nga 8 emyezi 2 babe nga basobola okufuluma n'okukola ebigezo. Olw'ekirwadde kya COVID-19 abayizi bonna nga tebannabatandika kuddamu kusoma bagenda sooka kukeberebwa okulaba nti tewali omu alina kirwadde. Bwe kizuula nga waliwo abalina era enteekateeka weeri okubanga bafuna obujjanjabi. Nga batandise okusoma, abayizi bano bajja kusuubirwa okugoberera amateeka agateekebwawo ku kutangira okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Tujja kubanga buli omu nga kyasalira alina okwambala masiki, ate nga buli omu nga rutiini buli lunaku tulina okukozesa bu temperature bupima embeera okuscreening okulaba oba oliawo oli temperature eri waggulu. Emisomo egimu gijja kubeera egiteetaagisa nnyo okubeera mu kibiina oba mu laboratory bajja kuba basobola okugisoma mu distance and e-learning mode. Egyetaagisa okuba nga balina okubeerawo physically era enteekateeka ekoleddwa laboratories okuba nga waliwo space emala okubaawulamu nga buli omu aliko distance za mita nga 3 ku 4 okuva ku munne. Abawala tujja bateeka bokka mu kisulo ky'abayizi e Mulago ekya Galloway Hostel n'ekisulo ky'abalenzi ekya Nsibirwa Hall nakyo tugenda kukiwaayo ku bayizi abalenzi. Dr. Kakumba atubuulidde lwaki kikulu nnyo okulaba nti abayizi bano bamaliriza emisomo gyabwe. Nti wajja kubaawo gaapo awo bw'otaleka bano abali mu mwaka ogusembayo okugraduatinga amangu ne baba nga basobola okugenda okusaavinga eggwanga, okuweereza eggwanga. Weetaaga bannansi, weetaaga abasawo ab'emitwe, weetaaga abasawo abajja okukola okukebera emisaayi n'endwadde ez'enjawulo n'abajjanjaba bennyini kubanga COVID bwe yajja endwadde endala tezaggwawo. Babayizi abalala abasomera ku ttendekero ly'e Makerere baakuddamu okusoma nga 5 omwezi ogujja, wabula bo bajja kweyambisa enkola ya yintaneeti okumaliriza emisomo gyabwe egy'omwaka guno. Joyce Nakato, NTV, Kusa.